ku bakyala bange bano bwe wabawo gwe nnyimye ekisanja tannenya omukyali n'amaddu akantu kano eno munda yose bulungi etala yiyo weeri nawa n'etala weeriri buli wamu waliwo ettala ne mubirizi waliyo batadde ettala ne mumaaso ne munda yase bulungi yese sijjaga nti nkyebaliza katonda ffenna abagwa mu kkowe eryo essebo era kyova olaba okusiima kwabwe kulabi muba kujjanga misana singa kaate we mujjidde kyaliyitiridde kubanga bazeera kwali obudde budde bukutte nga bamu bazeera naye era bagezezzaako okujja kiraga nti bonna kumpi batuuse bonna abasinga batuuse kituufu ebyamakabo obanga obimanyi ng'ate nze nannyini maka wabaawo ekirabo kankikyuse kiwenze gw'omwami ate n'abagabira abakyala omwami yagenda ogabira abakyala kubanga mbalabyemu enkaayana abakyala olina bameka basatu abakyala be balimu n'abaliwa ono wuuno n'ono wuuno wa Bobi gabanya abakyala bonna gabanya abakyala nange ate nga bwendi mukadde era ngenda nabikadde ndaba awasa bato yono nakamuleta atuli kukyala namba mmeka omukole yagajja kati bwalaba bano nga balooka ayagana yasembereko wendi naye guma bano bagenda naawe senga toliiwaawo taasa itiisa abaana abo tuusa akatale kati kaffe mukulembeze ngeno agenda kwogera nga wano tumulaba wano ayi katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka kise mu lubiri emengo Ssaabasajja wangaale songa za Ssaabasajja baterefayina yabo jabba kuola bakwe program
tewali pologulamu gye sisobola singa wakiba nti ogintademu ku kyondabyeko nange kenkulabyeko akatonotono kondabyeko nsuubira bwentendekebwa tenyinza okusinga kaawo onye ebintu bigenda kutendekebwa. Mzee muyigirize enkozesa y'ebintu ebyo tuve wano. Mzee wandise remote yeno wano ogiraba? Ogirabye? Ogirabye. Nuwa agimanyi ndo. Nuwa agimanyi. Nuwa mzee unamuyigiriza? Nuwa yagimanyi no mwana wange. Kubanga tulina mwana wa TV. Otuwa butuze eri mu ntebe ngo wano nyigira mbo. Bambi muyigirize muko kati omwami wangu ono muyigirize muko kati. Omwami tumuyigirize. Wamana omukyalo ono lwakunkyala enjiriza. Kati wama okuteekako kana kapesa ka ready kano kalaba. Kana kapesa ka radio kalaba. Bokanyiga TV wali evaako. Atera bokanyiga TV ekola ki? Eddako. Okulaba channel list yo TV zona ziraba nyiga kana kapesa kaliko okay. Kano okalabye kano nkalabye akaliko okay. Muzeyi konyiga onyiga kano bokanyiga okalabye oba wano bwenti alinyiga wakati egendeko abo bero kyusize empya kati sebo singa byongere kasono tegede tandikwa kasoji tegede sebo go tuleri no mulisako mulisa pata ale mukyala wantu banayo wano ne mukyala bawo inanyigoyo nenze nenda babulabi Mzee katoli wa mulembe amina sebo kakati sebo misa kisitu obaddeko bweru nemba nga ntwala okwebaza kwange okutali kugenderere kutya kubanga mbadde sikusuubira sikulabangako sikumanyi naye wonteekamu ekintu kino ne banno bonna ne bannange bonna Celeb bannange nkyebaliza Katonda kubanga mbadde sikisuubira ekintu kino kitandika bwe kiti ekyokummanya nze misa kisitu naziika omwami oli Kateregga kyokanga n'omukungu oli Bobi Wine yaliyo Bobi Wine ekyamuleeta tekwali kuziika nti olwokuba nti yali mukungu wabula yajja nga waliwo omutabani w'omwami oli yafa eyalimu ng'amukolera oba mu ofiisi ye baki bwafa omwana ye bwabika nti taata afudde ndooza mukulu najja nga mukama w'omuntu okujja okumuyikuziikirako we yansanga nga nze MC by that time olwamulaba abantu bajja nnyo ne tubeera excited nze nali MC era nali nnomuyita ayogereko eri aki abantu nakikola n'ayogera bwamala okwogera eri abantu nanziriza akazindaalo n'ensoma ebirango ebyo mundabirako eyo ku mutimbagano bwe mbisoma mu kubisoma okwo mwalimu empapula z'oluzungu nenzisoma nga oluzungu ndwogera fluent and successful n'amanya nti ono musajja asobola era bwe nasomanga yakolanga bwati kati nekyaddirira mukyo bwamala n'asiibula n'agenda twavaayo nentuulako waali n'abonga nange nembonga nange nendeeta ne mistori zaake naye twali kumpi era naye n'abonga ne bagenda nesigala nga nange nvaayo ng'abugenza okuziika nenkomawo waka naye ngenda okulaba abaana abalingawo babe balingawo bwobeerawo oziika olaba bakunyigako bati ningamba ate nali Wakateregga kiki abyo nembireka naye mu nnaku zino wenkwatidde akati nesimanyi omutimbagano gugamba ki naye bwe kiba nti kyekino nga ne omukulu oyo naye yasiima n'abanga alina kyakoze mu kino mukyebaza okwebaza kintu kikulu nnyo n'okusiima nakyo kintu kikulu nnyo omuntu okutambula n'agenda eri n'akyuka nadde emabega okuva gy'avudde abasinga kibalema naye kino kirungi nnyo era nkyebaza kati nze ne bannange nina taata wange ali awo mulwadde kumpi era tulinda bulinzi ssaawa naye singa obadde mbadde bukyali nali batutteko ne mumulaba naye maama abaddeko wanira mumulabye ne maama waffe oyo ne mwannyinaze oyo nabo ku kyalo abo bonna tuli bumu nabo onooyo muto wange oyo gwolaba oyo n'abalala bali bweru twena tusiimye busiimi bwe kubanga yenteekateeka ey'okweyubula okuva ate mu basirebu mbeere ddala sirebu oli era nakyo nkyebaza nga manye ebigenda mu maaso kuba nkyalina sitamina bwe wabaawo we nnyinza okulaga nga waliwo ekyokukola nsobola okukikola
naffe bone tusiimye amina ssebo tukoledde ennaku enkulu zonna ng'amazima gali nti gwaliko olwaleero ssebo bakyala bange omuyingiza tugenda kubeera wano nga omwaka tugenda guyingira na mukaaga tuba nga tutunula batwebaze tutyano batuvuname buli omu ku bakyala bange bano bwe babawo gwe nnyimye ekisanja tannenya omukyali n'amaddu akantu kano Banaye sanyu lyerere naye mwami Kisitu webale nnyo tugenda kubanga tukoma wano ebisingawo ku mwami Kisitu bajja kubimanya abana babimanya mwami Jemba tukwagaliza bisinga n'abantu bakyala bo na mikwano gyo bagaliza mirembe ne okuddayo obulungi kakati kyemmanyi wano ekitandika era nange njagala nfunye omukisa kandabe ku mukulu w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga kyagenda okwogera leero eri eggwanga awo kinaba kyankizo nnyo nange nyina kyenjize tutambula ku mikolo mingi mwami Kisitu tetutimba bipande gye tuba tuvudde omwami n'omukolo gwe yaliko ogw'okuzika guguli waggulu wali then we tutunuulira Ssaabasajja wuuli abenzikiriza baabali kakati ate ssebo atwala mu constituency nga MP wange wuuli wali waggulu yamusimba wa Nuupu baale kuntiko ye yawangula n'oyo ate akalulu obadde okawulira akabaddewo kati nga kabumbuja akasitula abakungu bonna abanene n'abatono omukyala wuuli nyenzo oyo omukyala saamutimbawo olw'akalulu kano nze namutimbawo kubanga wimanye mupi ne munoonyeza n'akalulu ne tugwa naye nali nina okweyongerako era ntandika okumunoonyeza paka era we byali nga bwe byali n'agwa naye nkyamwagala nnyo certificate ye eyasimye ey'okuna by then 1976 nze bwe namalira okusoma naye we twakolera AC senior ey'okuna twalinganga Cambridge Certificate of Education ngegatta ensi ezi Uganda, Kenya, Tanzania kati nga Kenya bw'eneebanga yeegira bikeberebwa mu Kenya emyezi egi bweba Tanzania myezi egi biba mu Uganda myezi egi bwenti mwenyimiridde ayina n'abayimbi bategeera bakadongo nti bagambako nti bayimbi oyugundise batawuyo n'abalala nina kubalabira awo nembalabako bwenti mu ngeri byebifaananyi babbaale bonna abayina kati abakulembeze abakatufuga era nabo president of Uganda baabo aliko wuuyo mu kinene waali n'abamulika ne state house era wano ne batugamba era ne wano ne bagamba nti East African president with their wives era nali mbadde balina olabe nti ono kati oyo weetegereze ani alina omukyala era mukyala wangeriki abo bonna mbalina kale kwegamba waliwo n'ekyewunyo kyenyendo maliriza nakyo nti ebifaananyi olina okuvira ddala mu by'emyaka giri paka ebyaleero ngenze nendaba omukulembeze waffe omulungi ow'eggwanga mu kiri ekya-9 ate n'ekirala kikiri ekyo omukulembeze ow'eggwanga mu kiri oyo wabeera nga kyali 200 oyo aŋŋambye ayagala nnyo ebikaddo singa ebipya ebikadde byamunyumira okusinga ku bino ebiriwo kati kale kakati sebo nange ate nga bwendi mukadde era ngenda nabikadde lwaki twongerako muddamu oyo yadde kinaye mwagala nnyo nakkwedde programu ene kutuusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya Mwana Mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga bw'oziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasanyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna
fridges kosa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga woziraba wansi awo. Kato akola constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga wogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kosa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kosa n'ennamba z'essimu nga woziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weziryawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. So njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki